Onyumirwa olulimi Oluganda bya buwangwa nono oba byafaayo tuula kalira tukusoosotolere program entanda ya Buganda anti egobye bumale abamegganyi beesowoddeyo dda abasoyisoyi beeswanta wawula amatuugo amaasogo owommerwe program entanda ya Buganda tugenda gikuweereza butereevu ku 88 kya Basafama ne ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano gyonna nga Facebook, YouTube, so ng'ate era togisuba ku Twitter, website, Instagram n'emirala. Erinnya lyaffe ttongole ku mikutu gyaffe gyonna ye CBS FM UG. Programu entanda ya Buganda ewagiddwa Home Connect Properties Uganda Limited. Amanya gange mpitibwa Mulya Joseph nga ndi muzzukulu wa Katongole ey'Eddirente era nga mama wange wangu nga nsibuka Kirumba Saza Masaka nga ndi musajja munnabuddu yese owulira otya oba okutuuka ku mutendera guno ogw'akamalirizo? Okutuuka ku mutendera guno ogw'akamalirizo mpulira ddala bulungi nnyo era nga nebaza Katonda ansobozesezza olw'ekyo n'aba nga ansobozesezza mu bamegganyi bonna abaali abangi n'ensobola okutuuka mu abo 6 yesebo. Omuntu ayinza okwebuuza yesebo okutuuka ku mutendera guno wateekamu kimala? Okutuuka ku mutendera guno nateekamu kingi nnyo kubanga okugeza ngaki? Okugeza nasoma obutabo bw'enjawulo ate era n'entambula nga nnoonyereza mu bantu ab'enjawulo ku bye bamanyi naddala ku nnono za Buganda. Yesebo. Okay. So kati ki ky'osinga okwesunga ku mutendera guno ogw'akamalirizo? Kyensinga okwesunga ku mutendera guno kufuuka muzira mu bazira nga nkwata nnamba emu era Ssaabasajja Kabaka antikira engule y'obuzira mu bazira 222. Yesebo. Okay. CBS FM.